Liza muli mutya baganda bange kasubire nti muli bulungi. Bambi soko mfollowinga koko ku TikTok bwe watonaba ku mfollowinga koko banafu ba Glorious Consultancy twe tutwala abantu Canada, America, Bungereza, Germany, Australia, Denmark, Poland, Sweden, ensi ez'abazungu okitegeera, Asia, Latin America, tuzitwala yonna. So bannyinaze ne baganda bange, please kuba enamba y'essimu eyo babayita Glorious Consultancy and Agency, lyerinnya lya kampani yaffe. Tukutwala osobola okufuna visa mu mbeera gy'otayinza nawe kukkiriza. Bw'oba olinawo akasente, bw'oba olina ky'olina, okitegeera bulungi, kisinziira, okitegeera. So abanafu aba Glorious Consultants basangibwa ku Tebajjukira Arcade mu Ndeeba. Osobola bakwera ku 0745919383. Osobola okubeera ng'ate awo obafuna bulungi nnyo. Visa ez'ensi eyo si za $50,000 oba kakadde, namwe mukimanyi. Kati okusituka okugenda e Canada oba mu America nga bakuwadde olukusa olubeera eyo, era kibeera munange kiteekamu kakasente. Naye ffe kyetukola ekyenjawulo, essente z'olina ojja kujja sooka ojje ku ofiisi kuba ku 0745919383. Bw'omala ojje ku ofiisi bajja kukulagirira oba osobola okujja mu Ndeeba ku Tebajjukira Arcade. Bajja kukubuulira kiki ekyokukola. Kati awo bonna b'onoosanga mu ofiisi tusobola ne bw'oba osanzeemu nze tusobola okubuulira kiki ekyokukola as long as ozze ku ofiisi ne tukubuulira. Ekyenjawulo kitukola naddala scrollinga abali ku TikTok, sooka ondayikinge kuba buli w'onolayikinga ojja kuba osobola onfollowinge, ojja kuba osobola okufuna buli information gye tuteeka ku TikTok account eno naddala ya Glorious Consultants and Agency, osobola okugifuna. So sooka ofollowinge omale olayikinge vidiyo eno, osobola okugisharingirako ne mukwano gwo mu kyalo, ogisharingirako ne mukwano gwo mu kibuga. Bw'oba ng'oli eyo Masaka ondaba oli gy'oli yonna gy'osinza okuwangula, naye nga wanoonya dda visa y'e Canada, banaye Canada yaliko. Ekyo mbabuulira, Canada, America byebiri kati America yakendamu, naye Canada yaliko. Canada, America, Bungereza, Australia, naye Canada akalimi ke kali waggulu. Bw'oba ng'oyagala okutambula jangu tukutwale Canada. Visa yagaana, ebintu bigaanye, ogezezzaako. Tewali kintu oba tewali mulimu kusobola kukolebwa perfect naye ng'omuntu talina experience. Tulina experience, tutambuza abantu bangi nnyo, jangu tusobola okukola ki? Okuyambako ne tukolera paperwork omulungi oyo ng'ate ebintu si bya mankwetu, nga si kubeera nga byakufeera oba ki. No. Osobola okujja n'osobola okutulaba ne tukuyamba. Paperwork abasinga munyooma naye mubeeramu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo, ebintu by'olina okutegeera ng'okola paperwork, kubanga naawe osobola omukola naye munnange waliwo ebintu bye basaba ffe teeka. Ate n'ekyokubiri, mu kampani yaffe eya Glorious Consultants and Agency waliwo ba partners baffe abali mu nsi ezo nti basobola okutuyambako ebiseera ebisinga, ne babeera nga bakuyambako, basobola okukubuulira kuba kye tukola tukutuusa bw'oba nga tosobola nga gwe tolina gw'omanyiyo n'omu, tukutambuza mpaka w'otuukayo ne tukukwasa omuntu oyo awangalira mu nsi eyo, n'omala okufuna omulimu. Bw'oba osobola okufuna oba by'asayiramu n'ofuna asayiramu mu mbeera yonna, tobonaabona ng'ate owulira ebintu bikutabuseeko. Tunoonya bulamu kuba bulungi, n'obeera ng'osobola okufuna asayiramu, n'osobola okuba nga ebintu bingi by'osobola okukwata naye nga bisobola okuba nga byangwa, naye ng'oyise mu Glorious Consultancy and Agency biba bisobola okukuyamba. Okitegeera muganda wange, visa kyekikulu. Sooka n'otunulira visa nga tunafuna omulimu. Ogenda kukola mulimu ki? Ogenda kusulawa? Bw'ofuna visa awo okusulawo alabika omulimu gw'okukola gwanguwa.
omuntu gwono receive anakureceiving ayanguwa emboozi egatta mangu ng'olina visa. Kuba visa Canada ennaku zino egaba myaka 2, 6, 8, 10, 3, 1 kisinziira naye 10 kugamba egava ng'omanyi kyetegeeza nga bakuwadde visa emyaka 10 ng'ogenda kubeera eri ng'okola nga bakuwadde visa emyaka 3 genda okole kubanga ffe tumakinga sure oba tolina wadde ekyokukola tugenda okwawukana nawe nga tukonekitinze ku muntu eri asobola okugamba nti kati okole ki otandika okukola. Sigenda kuwa details nnyo za Canada n'eza Bungereza oba n'eza America, naye Canada twetololerawo nnyo olw'ensonga bangi abagendawo kati bayita wano olw'okuba kati kiswa kyabuuka. Tuli ku noti 745 91 93 83. Please, if you don't know Luganda, if you are in Gulu, Arua, Kapchorwa, Karamoja, borders, across borders, please, we can help you in travel document. We can help you in paperwork, in a very neat paperwork to travel to Canada, America, UK, that is England, that is, we can help you in Germany, France, Italy, Sweden, Denmark, and many more. We can help you to get a visa after organizing a very neat paperwork. We can help you to get a passport. If you don't have a passport, we can help you. We just help to show you the good directions when we in touch with these people who are making the national ID. We can help you. At least we send you that the office. We help you. We give you our people there. At least they help you to get a national ID, because you cannot be a good citizen when you don't have a national ID and you're not a citizen. To get a passport, you have to be with a national ID. So please, ladies and gentlemen, if you don't know Uganda, just follow me. Follow Big Brother Uganda. You follow me even on Facebook, even on Twitter, X, even on Instagram, on YouTube, on TikTok. Right now, I'm on TikTok. You'll be getting a lot. You'll be getting the information concerning about Glorious Consultants and Agents, about traveling. It's all about traveling. We don't make only travel because we hope even in car hiring company, NGO registration, we hope we can help you in registering hotel bookings, flight bookings. We can help you in online TV and radio development. We can help you. We help you in a lot of businesses, that is software sales. We help you in mobile apps development, that is Glorious Consultants and Agents. If you need software sales, consult us please on 0745 91 93 83. If you need to help you in registering your NGO, non-government organization, we can help you in a proper way, please. We can help you. We help you register your non-government organization. At least, please consult us 0745 91 93 83. That is Glorious Consultants and Agency. Mujje tubayambe, mujje tubakolere ebintu ebyewuunyisa. Katonda nga ye mubeezi osobola okufuna visa. Katonda nga ye mubeezi buli kimu kisobola okutambula. Oyagala kugula software, oyagala kukuregistaringira NGO yo ng'ogirina, oyagala kukukolera oba ku airport pickups tuzikola, oyagala motoka yakupangisa tukikola, oyagala flight bookings kubanga bamu mwina tiketi oba mwina buli kimu, by the way mwina visa biki naye nga tomanyi ngeri gye babookingamu flight biki ebyo tusobola okubikolerako. Hotel bookings tusobola okuzikolerako ezo. Just namba y'essimu gikube, bisobola okubeera nga byanguwa. Akume atakumira mpeera. Nze ndi mwogezi wa kitongole ekyo, so osobola okutweyunira mu mbeera yonna tusanga okutebajjukira Arcade wali ku
Mundeeba opposite Kalungi Motors, Glorious Consultants and Agency Uganda Limited. Era munnange osobola okutandika okutulaba ne ku zi TV. Ojja kutulaba olw'okwongera okukakasa nti ekintu kye tukola si tekikoma wano wokka. Kale akuume atakuumira mpeera kuba Katonda n'ensi yange mubeere bulungi.